ababuulira nti Peneti ono omukyala Nansi kati gwe tosobola kuddira Nansi ate omuleete mu byobusuubuzi era naye n'avaayo mwennyini n'akyeyogera ntibagamba nti Peneti kagologoosi bano bennyini abatututteko ebintu byaffe mu ggwanga be baagala era n'okweddiza emmwanyi batukomeze ddala ng'era bwe mulaba bwe beekomya amaliba gaali ga bbeeyi naye abasajja ne bagayingira buli kimu kyonna baagala kiyingiramu ekigendererwa buli kimu balina okukibeerako ne control. Era ne tugamba omukulu nze bino byange ng'omubaka wa parliament tugamba omukulu Museveni nti emmwanyi zaffe ze mwagala okutwala temujja zitwala. Weewaawo yasaba review mu parliament eddemu mbu tebakigobanga bo baasaba okuddamu okwekkaanya balondemu ebyo kino kye yakoze ng'agamba mbu ayagala kwogera ne ba stakeholders. Era agenda kusinkana mwenna abalimi b'emmwanyi. Ebyo tebikyayamba waakyalемera ku mmwanyi. Soko sinkana abalunzi b'amata twababuulira ntubagamba mubamuulira nti mwagala ba investor oba okwongera omutindo musooke mufe nnyo ku mata gammwe ffe tuli balimi ba mmwanyi ffe mmwanyi ffe tumanyi obukolomooni bwonna bwe muyiseemu okutwala buli kyabugagga kya ggwanga okubba okwefuulafuula bano abazungu be mukulembeza naye nga bebayambako okufulumya omusimbi gwe munyagulula wano ne muguteeka mu mabanka g'ebweru bano ba investors kakati oba kale twategedde nti Peneti mwe mwamukaka ate ku ssente z'eddwaliro ly'e Lubowa mukulu eyamukulemberamu nga twayogedde ku kasente kaffe ak'eddwaliro ly'e Lubowa muntu wo gwe waleeta ffe twabagamba tujja kubatunuulira naye tujja kubalaga mwe bannansi nti these people have no single interest for your country. Buli kiriwo mu ggwanga baliwo okukifulumya kukitwala n'oyogera ku golodi ffe wano golodi takyali wa ggwanga ogenda eri ekamalenge some families are the owners of gold omukulu gwayogerako mu golodi kakati tumusima ndagayo wano investments tufuna mu golodi ng'oggyeko ba individuals abamulina ne bagenda ne beegabira ebirombe ye mubende wawe Kalamojja ne tubabuulira wano nti olutalo oluli e Kalamojja si lwa babbi bante tebabalimbanga lwa bugagga obuli e Kalamojja baagala kubateeka mu camps babakuŋŋaanye basimeyo mabos ne golodi. Ffe tukibagamba ffe abamu abalengera ewala gw'olengera ebimundu ebigenda e Kalamojja mbu simanyi babbi bante tebagulimba ng'era bwe mulaba ekiryandongo bwe basengula abantu ebyalo n'ebyalo ne bagabana ettaka bannansi babakuumidde mu bukampu ne bafa teri abafaako kubanga after all ne baba balonda abantu babafaanana mu nfaanana yaabwe n'osanga oli n'omubuuza ki ekiri eyo nti nze nwezezza kakaadi kange ka kibiina sijja kukyogerako oba abantu bafa bafe n'olwekyo ssebo omukulu tumugamba emmwanyi agiviireko ddala awulidde emmwanyi mugiveeko ebirala mutwale tosobola kuŋŋamba nti ojja kwongeramu addinga value nga n'ekyuma kyaffe ekyali ekya coffee marketing board ebugoloobi mwakitwala Rwanda kyuma tekirina bigere era tukyakibanja nti mukulu Kagame bw'oba owulira Oluganda mukomyewo ekyuma kyaffe ekya coffee marketing board ekyali kisinga mu Africa ekyali kyaddinga value lino ettaka nalyo eri ebugoloobi nalyo balyegabanya n'olwekyo ssebo eyo speech esooka kamalirizeeko ne kukaabazira dakika emu speech eriyo nga ziko kuba